mwebali kwekumira ku mukutu Ugandan Lifestyle nze Murshid Segawa. Oluvannyuma lwa High Court okuwa ensala yaayo naddala ku Mathias Walukagga ne bagamba ono tasaanidde kwesimbawo ku kifo kya Busiro East Constituency. Empapula tazirina, talina buyigirize bumala, talina buyigirize bwa ssalira. Kati nno era High Court yagambye isi yali ntuufu ogenda maaso n'okubeera nga ono emusazaamu. Kati avuddeyo n'abaako byayogera naddala ku nsonga eno. Tugenda tutonde bakama bange tulabe sisobola kwogera kigambo kubanga nze ndi wansi wa bukulembeze wa National Unity Platform. So buli kyenkola nina okubeera nga bakama bange bakimanyiko, so sola kubaako kyenjogera nga bo tebakoze tebakimanyi. Bintu nange mbadde naakabiraba mu mitimbagano ekyo saakubude kwesiki yange teyabaddeko kyatwalako. Nze ndi musanyufu wadde ate era ndi munakuwavu nnyo nti oba oli awo waliwo Katonda kyataasizza kubanga twalaba maganda bange wano. Nze nasanyuka nnyo nga muganda wange Segirinya agenze mu Paalamenti ng'ate simanyi gye yagenze oba agenda kufiirayo kale. So kitegeeza tulina okulinda tulabe naddala ekibiina ekya National Unity Platform kigenda okubeera nga kizzaako n'oluvannyuma ate tulabe oba kinaavaamu amunnange ebyengera eri Walukagga. Naye ensonga yasaliddwawo ekyamazima kubanga isi yeegamba kati batandise n'okubeera nga bakola enteekateeka ezikuba obukonge obwa Busiro East. Naye nga ku buno obukonge njogera ku ballot papers ono tagenda kubaako, Walukagga tagenda kubaako. Era omwogezi wa EC alina byayogedde n'akolera EC omulamuzi Simon Byabakama. Ensonga zino eno njagala benna mbikuteereyo owulire abakulu abagenda maaso n'okubeera nga boogera. Kati baali batugamba nti tetwasala bintu bituufu, temanyi twali mu kwekubiira, naye kooti kati kooti ekoze ekakasizza nti kakiiko kebyasala byali bituufu. Ffe tugoberera mateeka, tulaba mateeka gye gatugamba, twalaba mateeka nga bwe gali ku biwandiiko ng'ebyo, era netuwuliriza n'obujulizi oba netuwuliriza na empoza ya mwami Walukagga n'abaalooya be ng'alina abaalooya be abakukutivu. Kati netutunula ensonga zombi nga teri kyekubiira netusalawo nga bwe akakiiko k'ebyokulonda ke kategeka okulonda n'obukonge ke kabutegeka n'ebiseera ke kabimanyi. So akakiiko kajja kukola ekyetaagisa okulaba nti buli kimu ekyetaagisa kimalirizibwa mu budde ng'okulonda tekunatuuka. Ekitegeeza nti ono munnange bw'atyo ebyo ebigeze maaso n'okubeera nga biwunzika. Alina kulinda mwaka 2031 kati tumanyi oba 2031 bijja bbeera bikyuseemu. Naye okwemulugunya kwe azenga n'agamba waliwo abalala bangi nnyo nga nabo baleeta documents eza mature age entry naye ate bo babakkiriza. Lwaki nze bageze maaso n'okubeera nga baŋŋaana? Kale nsonga nnyingi nnyo naye ng'agavaayo ku ludda olwo olw'enkambi ya Mathias Walukagga byo tebinnabeera bulungi wadde n'akamu n'akeddagala. Nze Murshid Segawa.